basempappe, bakyala kimpadde, abaasongola engalo, bamuwa butwa, abayaaye, abafere, abagenda banyaga abantu nga babagamba nti muleete ssente ez'okujja Buganda mu buwambe, naye nga bakikoledde ebbanga nga bagenda banyaga abantu, naye ng'eyo nkola Omulabe agikozesa okulaba nga batuusa ku Baganda obulabe, nga batulemaza tuleme kwongera olutalo luno mu maaso. Ko bwe bakubba abantu baggwamu amaanyi nga babanyaze, naye nga abantu ababanyaga beyita Baganda, babanyagira mu lulimi Luganda, babanyagira mu lulimi lwabwe oluzaaliranwa, babanyaga beesesa, ng'Omulabe akozesa obulumi bw'Abaganda bwe balina ku nsi yaabwe, ye n'agufuula omulyo. Amaziga g'ente lisanyu lya malembo, nga bamalembo abo bamaguja banyaga abantu, banyaza abantu obutitimbe bw'ensimbi, kubanga abantu baffe bambi tebalina bugumiikiriza, ate nga tujja kubanenya, balina obulumi bw'ensi yaabwe. Omukulu yewulugumiza olukomo, kwegamba n'okubamu akafaananyi, kwegamba oddeyo n'okuba akafaananyi, n'okooza n'oddeyo n'olaba bwe mwatambula amasomero g'omu byalo nga gakusiyaguka ngendo, abaana nga bayita mu bibira. Kwegamba tunulira embeera zonna zonna n'olaba abaana nga bayita mu bibira, bayita mu nsaalu ogenda okutuuka ku masomero. Naye ensaalu tusaasire abaana abo bannange, tunaddala abaana mu Buganda mu byalo. Mu Kampala omwana ayinza n'okugenda oba n'afuna kaboodabooda oba akagaali ne bamutwala ku ssomero, nga nti abamu oluni yapangisa kaboodabooda ne kamutwalira omwana, oba ne bawera ne batambula ne kwegamba nga bagenda kuyita, tebalina bagenda kuyitako mu kibira, tebalina bagenda kuyitako mu kasenyi, tebalina bagenda kuyitako mu lusaalu, tebalina bagenda kuyita mu bitooke. Ne tusaasire abaana b'omu byalo abayita mu ttale nga bagenda okusoma, ng'akutte obutabo bwe, oba olusi mukazi wattu nnyabo atambuza na bigere, talina ngatto, nga n'amayinja gamunyiga, n'agwa ku musaddaasi. Baba badde mu kabinja, bambi badde basatu, ne bakwatako omu Omuganda gwe bayagadde, banne musaasire bali bannaabwe, n'abeera nga bebalesewo kale nga abaana b'abalundi bo tebaagadde basaddaaka, naye nabo basaasira abaana abo ekikanga bwekyo akaseera ako. Abajja kukimanya bukulu nti oli gwe twasaddaaka yali Muganda, mwe ne tubataliza mwali balundi, mwali banankani. Tutunulire Omulabe n'Obulabe mu nsi yaffe Buganda. Tulina okugatta ebintu bino byombi, tubategeezezza nti bintu bya njawulo. Omuzungu yeesekera mu kikonde nga awaayo ssente, naye nga takimanyi nti ate ye Mulabe, nti ensimbi zaawaayo mu zigavumenti ez'ebicuppuli ez'abamafiya, ez'abatujju, nti ate ensimbi ezo abatujju ze bakozesa ne bagulamu tiya gaasi eyayitako ennaku, ali expired, ne bamukuba mu bantu. Naye ng'ebintu ebyo biragala bakuba mu bantu oba tiya gaasi, nti nno omutazibirawo maaso tafunirewo bulemu ku mubiri gwe, bugenda bukula bukuzi. Olulya abantu kulwala kansa,
ebintu byetawulirangako nti ensimbi zebawa omuntu gy'oli bane bewaana okwewaana mu paliamenti tinno esente ezibadde zigenda zebasindisa ezibadde za gavumenti y'e Rwanda nti wano gavumenti ya wano ekyazikutte olw'okuba Rwanda eteebereza okuba nti ewagira abantu e Congo. Ensimbi zibadde genda okuweza Uganda bakyazikutte. Bamala okukakasa ddala ddala abantu bano bawagira abatujju abakwata abakazi e Congo. Tulina okulaba nga twekenneenya bannange nti ensimbi zowa omusajja lukanda manda nti ate oyinza okuba ate ossa Abaganda enkuyanja kubanga lukanda manda azizzaayo nesasula bakibooko sikwadi zirina woziyita ensimbi ezandibadde zigenda okununula abantu bazandibadde ziteeka amalagala mu malwaliro ezandibadde ziyamba okusomesa abantu baffe okuva mu butamanya kuba n'obutamanya ndwadde enkulu yekiikawo ensimbi ezandibadde zijja ku leediyo ey'amazima yooli Museveni gwe yateekawo ne bateekawo buleediyo akatali kamu oba bubiri nazigenda nga ziremesa abantu zibatimba bbula ku bwongo abantu ne batamanya kituufu naye nga bannange tubategeeza nti Abaganda amazima galituwa eddembe ate amazima tulina okuganoonya muganoonye amazima ebyawandiikibwa ebitukuvu batutegeeza nti nno amazima si mangu gakulaba nti ate oba mbona ekkubo erigenda mu ggulu kubo kwamba tono erigenda mu geena gazi naye nga amakubo ago tegaliwo nti abagenda okugayitamu be bageetemera ensonga lwaki nti gaba matono. Tunulire ebisinde bw'obanga walundako nganze nti ekisinde ekiyitamu ente nnyingi kiba kinene kuba zeekubira ekkubo n'ekisinde eky'ente entono ng'oba ekiralo kyammwe kitono kiba kitono n'ekisinde ekiyitamu ente nnyingi kiba kigazi kiba kinene. Ne bakugambye nti nekkuba erigenda mu ggulu funda kubanga abantu abaagala amazima abaagala okusimba emiwafu oluusi nga n'omuwafu ogusimba toligulyako ne bana babikola ekawanda omuwafu gwabalema okukola bakoleyo omuwafu okukulya emyaka 3 amapapaali ffene byonna ovake babikoze n'omuwafu n'omuvule bikyabalemye okukola nti bikulireko ebbanga ettono nti ate omale ogusimbe ogusalemu n'embaawo zikugase nga nsimbe kalitunsi. Ekkubo erigenda mu ggulu funda ekkubo ery'abantu abalina amazima olw'okuba ng'ekiwandiiko mu kiwudde nti tubadde tutadde nnyo amaanyi okusomesa abantu ebitatusomesebwa mu masomero kubanga ne sirabaasi ezibadde zigenda mu masomero okutuuka kaakano Omulabe yazikola n'ezaleero sirabaasi Omulabe yazikola ne bagana okugamba nti olulimi Oluganda baalugobye mu sirabaasi ya Buganda bisomesebwa mu Buganda naye ng'ate olutoolo ewaffe ekwogere baleka balusomesa ekasese ng'ekasese balusomesa nga tebanna baddugaana kuba tebalwogerako naye mu Buganda wokka sirabaasi we yakyuka
kubanga nti abantu b'omu Buganda be baagala babe nga bavaayo nga tebalina kye bamanyi ku bikwatagana ku nsi zaabwe nga bakyusizza obwongo. Abaganda tufunye okusosonkerezebwa okumala. Omulabe asosonkerezzaako enfunda eziweze ennyingi kubanga yeetegese. Tubakoowoola Abaganda baleero tubeere beetegefu ekimala. Naye nga ffe twalaba tulina kulaba nga tusomesa abantu baffe bakyakkiririza mu bintu bya bannayuganda. Newankubadde nga bannamawanga abakyoli n'abalaŋŋa ab'engulu